Kola yafunye emmotoka eri yegoba n'omusana ng'ate sinnagirabako taata nange nkyaliira. Abalala ne bagamba lwaki Nalukola tasigala mu Range Rover ye n'aleka emmotoka eno n'eddayo. Ne mbabuuza bannange, gwe fundi ewuwo bw'abazza okuzimba ajja n'ekitiyo ne wirubaalo? Akawuuba era gwakagula. Bannange, ekirala mukama wange, emirimu nga gino bwe giba gizze tuwulira amaanyi era singa tuba kuba na bingi bye twandireese, kubanga eno ewa Kabaka teriiyo bulyake bulabbayina bukenuzi. Emirimu tuli mu kulwanyisa mukenenya, tuli ku nsonga ya byabulamu, era kirungi nnyo mwe ng'abakulembeze bwe muvaayo nammwe ne mulaga nti kaweefube ono mumuwagira. Simanyi oba omukulu ono akulira oludda oluwabula gavumenti akimanyi, na bano bazze nabo. Siriimu asaasaana mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi. Simanyi oba Honorable Nalukola amanyi Siriimu yasaasaana e Kawempe. Anti ekimusaasaanya omuganda ga nti ow'ennyimba mbi ayimbira mubabe. Mwenna mukuŋŋaanye, mwenna muli bannuupu. Nalukola waffe agenda kuwangula, essanyu ligira okubatta. Ow'ennyimba mbi awo tayimbidde mubabe. Naye Basiriimu bwasaasaana. Tunaafuna tutya bannalukola abalala bamuwanga Kivumbi, ba Helen Nakimuli, nga Siriimu asaasaanye. Sebo Honorable Joel Ssenyonyi, mu nkuŋŋaana z'ebyobufuzi simanyi oba kino bakikugamba, bayinza okuba bakutya, naye kati nze ndi mukulu wammwe